abagagga mukoppe ku munnammwe nga bw'abadde afaanana abadde ku busiraamu akoze emirimu gy'eddiini abadde mukakkamu ayogera na buli muntu yenna omwavu afaanana atya endabirira gy'alabiddemu maama we nga yankizo yanjawulo nnyo sanga abagagga bangi ng'otunulira bamama waabwe we basula ne weewuunya obugagga bw'alina nga wakaabya amaziga naye Haji Magoba ennyumba gye yazimbira maama we amaka mwamusuza purogulaamu gye yabadde yamukolera oyinza okunoonya ekyakirina wano nga be batono tutuula mu motoka omujja mu ddwaliro ne Sheikh Musa nange ne Hassan mutabani we naye nga nze nkutte ku Haji Badiru okutuuka awaka naye nga ngamba ono ya Haji olinga atakakasa nti afudde ono Haji gwe tutwala omujja ku doctors omuleeta awaka essaawa 8 ogw'ekiro. Bino mubikolere kitammwe mukuume oluganda lwe mukuume emikwano gye taata wammwe mumusabirenga buli swala mwetabe mu kusaala esswala kijja kuba kya buswavu kuwulira nti mutabani wa gundi tasaala mutabani wa gundi bamusanze mu kiraabu ng'agudde ku kkubo. Allahu akbar. Kijja kuba kya buswavu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Abalungi mwenna abatulaba era abatuwuliriza nga tukyali mu nnaku mukungubagira mukadde waffe Haji Badiru Magoba yatuvuddeko ku maaso. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire amusonyiwe amunyweze. Allahumma amin. Kubanga abadde wa mugaso nnyo gye tuli eri umma eno ey'obusiraamu. Ate bwe tudda ku famire ye abadde mpajiruwaga nnyo eri famire ye. Twongera okubagiza abasiraamu n'okusaasira famire era n'okubakubiriza nga tubakubiriza nti eri Allah subhanahu wa ta'ala gye twava wa rabbuka yakhluqu ma yashaa'u wa yakhtar. Bw'atyo Allah bwe yassalawo okutonda Haji Magoba era ekiseera kye yamutegekera okuwangaala ku nsi kye kiseera Allah kye yamugerera. Tusigale nga tuli banywevu ku ddiini kubanga omusiiba ogukyasinza okuba omunene eri umma eno gwe musiiba ogw'okufa kwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Naye umma yasigalawo obusiraamu bwasigala butambula. Naye ate era naffe nga famire tufuna emisiiba egy'enjawulo eminene. N'ofiirwa omuntu mu famire n'ofiirwa kitaawo n'olabira ddala nga ddala omusiiba munene. Naye mbagumya era mbasaasira era mbakubiriza okubeera abagumiikiriza mu mbeera yonna. Tusabire nnyo mukadde waffe Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire. Olwaleero ndi ne mukadde waffe Sheikh gwe tumanyi obulungi gwe tukakasa nti abadde nfanfe omunywanyi ow'oku lusegere nga tosobola kgenda mu ofiisi ya Haji Magoba mu bizinesi ye wali okujjako ng'alo Sheikh Kabazzi. Sheikh Kabazzi ono twagala tutunuulire atubuulire yasinkana atya Haji Magoba awangadde atya naye biki byamuyizeeko. Ssebo mukadde waffe twagala otuwa ekifaananyi omugenzi ono mwasinkana mutya kuba tukulabye nnyo mu bizinesi naye obulamu bwe bitwagala tufunemu ekyokuyiga n'okwebuulirira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تجزى الله سبحانه وتعالى نسوى اجتبى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبزى الله سبحانه وتعالى atutuusiza ku nnaku olwaleero kyatuwadde obulamu muti alhamdulillah rabbil aalamiina. Ssebo mukadde waffe Sheikh Salim esinkano eno Mungu yali yagiteekateeka kubanga nze nange mbadde siinaawo porogulaamu yonna nti olwiki olwaleero nga tutudde wano twogere ku Haji Badi Magoba. Naye alhamdulillah Allah khayri wa sharrihi min Allahi ta'ala.
ekirungi kyonna n'ekibi tulina okukakasa nti kiva Allah era nze ku lwange nakakasizza ti Allah yatutte Haji Badiru ng'asiimye. Alhamdulillah. Era alhamdulillah okusinkana nze ne Haji Badiru Magoba, nze nali muyizi mu Imarati, abamu gye bamanyi oba Dubai, naye nga mbeera Abu Dhabi, ng'ate bo basuubuzi babeera Dubai. Ng'oli muyizi? Nali nalondebwa okubeera vice chairman w'Abannayuganda okunnyonnyola, mulimu abaali abayivu okunsinga naye akalulu kaakubaaza. Alhamdulillah. Nga mmanyi Oluhurudu, Oluwarabu n'Oluzungu. Kati waaliwo ensonga etugatta ne bagamba Vice Kabazzi ajje, nga waliwo abaali babalyazaamaanyiza abayindi abaagala obbabba. Ne bampita ne ogenda okutuuka nimbalaba Haji Badiru gwali omulundi gwange okusooka omukola ki? Olwo mwaka ki? 1992. 1991. Kaakati antuulira salaamu alaikum wa barakatuh, tubuuziganya abali tugenda ku dduuka ly'abayindi. Tutuuka ku dduuka ly'abayindi, ngenda ku dduuka ly'abayindi, baŋŋambye alhamdulillah abayindi bagenda bakozesa ekigambo kino mu Luyindi, baali bavuma ffe abaddugavu nti saabu paagale dimageniye, buli muddugavu tategeera musiru. Kati kyenva nsirika nimbabuuza shu mushkila, kuba Oluwarabu abayindi lweboogera lwabitege. Shu mushkila, shu kalaama haza. Bo balowooza nti nze simanyi ki Oluhurudu. Kaakati we tugenda poliisi awo naifu, tugenda okusangayo omukulu, ng'omusajja omukulu akuliddeyo Muwarabu muddugavu, nze ndi mweru emirundi 10 okumusinga. Tutolasa tube tutudde embuuza Janabu Saabu nti ow'ekitiibwa ky'amatirabu amakulu ki Saabu Kalawale paagale dimaga n'ekitegeeza kikati, naye nali muvumiddemu n'abuuza nti kooni boolega ani agenenga ddowala tiinaadimyawo entawuni. Kati bali Mungu n'ayisizaawo, baali balimba nga baagala kunakuwaza bano. Haji Badiru yalina abaami be yali atambudde nabo. Olwo ebyo byonna byogerebwanga oli ne Haji Badiru? Tulina abasajja, bali abasajja tebaali basirabe, yali azze nabo. Yali abayamba buyambi nga bwe bazze nabo. Olwo bazze mu kusuubula. Basuubula Dubai. Kaakati tuvaayo, abasajja batwetondera, tukomawo Dubai, tukwatagana. Haji Badiru muleka mu woteeri tulabagane. Olwali lwakuna nti olwokutaano tebakola, tulabagane. Olwomukaaga nkomawo, tutandika Haji Badiru asiibula, akomawo Uganda. Bwe yakomawo n'ankubira akasimu, Sheikh yali nti nkomyewo. Ne tutandika tukolagana Haji Badiru maze okusoma. Haji Badiru tutambula naye mu Dubai, atandika okudda Uganda, ampeerezanga ssente. Seeka nkuteereddeko ssente bwe ziti, tugula bintu mbiweereza, muweereza buli kimu. Oli Dubai? Nze ndi Dubai. Asindika ssente? Azisinze mu bayindi. Osuubula ebintu by'embitike era byajjirangako amannya Seeka Kabazzi. Ng'eno baagala nnyo okulaba Seeka Kabazzi yaani. Ekisooka nze nzaalibwa Kangulumira Bugerere. Haji Badiru Masaka. Kati abantu beebuzanga nnyo omusajja akwatagana atya ow'ebugerere n'omusajja ow'e Masaka. Ne tukolagana ne Haji Badiru nga mpeereza ssente nga nziteeka awateekebwa okukola ki? Okuteekebwa. Buli kiwe ebintu bingi nnyo bye twabeerangamu nnyo ng'abuulira. Yajjanga ne Hajjati we, Hajjati Halima, naye waliwo n'omuchayina omuwala ng'amanyi olwo tukolagananga nabo bulungi nnyo. Haji Badiru essente yonna era ebiwandiiko byonna nga tuwandiika. Musajja muwandiisi ng'awaseeka tuwandiike kino, twasasudde, twakoze ki, buli kimu nga tukikoleza bulungi nnyo. Era n'agati Seeka amazima go gakusukka buli kimu nga bwampa ssente bwe tukola ki. Kaakati nkomangawo okonze kusaya nga Sheikh mbadde saagala odde Uganda. Kubanga yakubiranga esimu n'akasiba kubadde njagala kuolaba ofunireyo laptop ki ninga Hajjati tammanyi alaba kifaananyi.
nakomawo ne bankwasa ofiisi okubeera nti beera manager nebeera manager we Haji Badiru ne tukolagana naye Haji Badiru abadde alina omutima omusaasizi nga tanyiiga. Ekitegeeza gwe obadde manager wa Haji Badiru Magoba okuva mu 1900 katubale nti nno 12 kubanga nkomeddewo ddala 2 okomeddewo nkomerawo ddala 2 kuvira ddala Dubai kuvira ddala Dubai naye gino emyaka egy'emabega gwe obadde otika ebintu bye nga ndi Dubai era nga buli kimu kyonna yalinawo omwami omulagu yakolagana naye bwe twajja oyo n'amuleka owewaabwe ku kyalo n'atandika okukolagana nange buli kimu kyonna bye yagulanga byonna myaka 24 nga manager nga tukolagana bulungi nnyo ya alhamdulillah. Ekisooka tubadde wano komye wano Haji Badiru Magoba akoledde obusiraamu kisooka bwafiiriddwa kitalo family yo yafiiriddwa nnyo ate maama Haji abadde ayagala nnyo maama abadde ayagala maama Hajjati Joweria maama we Nantongo maama kyaliwo mulamu era alhamdulillah twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yagumiza maama kuba omuntu wabeera nti musiraamu alhamdulillah rabbil alamin. Bangambi yamuzimbira ennyumba alina ennyumba n'ennyumba zajjamu ssente ate nga ezo nga Haji buli lunaku waliwo omutemwa ogugenda buli lunaku ewa maama buli lunaku omutemwa ogugenda ewa maama. Maama yazaala abaana bameka? Maama abaana omuwendo gwa baana bawera naye maama alina abaana abafudde naye nga abaana be bawera. Saballah mugumye ya Rabbi. Era Haji Badiru yabadde akulira famire ey'ekika kya jjajja bamuyita Wegannemera. Ono yali mu ntebe abadde mu ntebe nga 3 ali mu ntebe ya Haji Sirimani Lwegaba ya taata amuzaala n'abeera n'entebe bataate bano abalala abasatu kubanga ennyumba zibadde 3 ng'ono ye chayimaani waazo naye nga famire yonna ewulira ekigambo kyani kya Haji abadde mugasi. Alhamdulillah. Bwe tudde wano ku bakozi Haji abadde tasosola ng'akozesa abasiraamu n'abatali basiraamu ate bwe kijja kuba walimu Haji abadde ayagala nnyo abawalimu abawalimu bangi nnyo abadde bajjaawo n'abawa ssente nga tekuliiko kibuuzo kyonna. Tukwata ku mizikiti nkoze voucher seeka abantu abo okolere ssente bawandiikire ssente kuba teri ssente gye tufulumya nga tewandiikiddwa yakikola olw'okuba okubeera nti ate nga twebaze na Hajjati kashiya nga taliimu ekigambo kyo kikwatagana kya busiraamu tabuuza Haji nti ate zino ziragawa zigenda kukola ki oyo Hajjati kashiya mukyala we ye mukyala Hajjati mukulu. Allahu akbar. Era Hajjati mukulu kubanga ye history essente zonna ze bakoze bazikoze bali nani ne Hajjati bafumbigana bavubuka awangadde ne mukyala wuuyo okuva mu buvubuka bafuna mu buvubuka n'okutuusa olwaleero lwafudde. Allahu akbar. Bannaye tufunemu ekyokuyiga nti osobola okubeera ne bizinesi n'obeera ne mukyalawo ne mukola ssente n'otamukuba bbali oba Allah n'akusitula mu madaala n'oteerabira mukyalawo gw'otandise naye obulamu. Kati oyo Hajjati yabadde kashiya. Haji ye director amyukibwa Hajjati kashiya ono mukyalawo mukulu mukyala mukulu nze mbadde manager. Haji bw'aba taliiwo ensonga zonna Hajjati yazimala era Haji ayinza okugamba Haji nga taddamu kigambo kyonna kyakoze eki kyakola era ebintu byonna Hajjati abitambuza bulungi nnyo. Tubadde ne Hajjati ne bw'oba omunyizizaamu ng'omuntu abantu banyiiga gwe mukolagana Hajjati nga anywa olukuka mangu tasiba busungu busi n'agamba banti oyo mute ebisonga buli naye Hajjati saba Mungu amugumye kubanga olwaleero essaawa naye gy'alimu ffenna twanyoleddwa nnyo. Nze ku lwange bankubira ku ssaawa 7 nga kyalaze essaawa 7 ogw'ekiro nti Haji seeka Haji agudde naye nakankana nenkubira muto we Saalo ngaali okubone mugadduka emisinde ogende ku Field City olabe Haji agudde olwo tannafa nga tannaba kufaawo muziramu nkubira omuvubuka tumuyita Pulamba mwaka nti tangamba seeka muganda wo mukulu wo embeera si nnungi yanguwa
naye nagenda Muhammad Baitul Haram nafuna uzo emirundi ako nenkankana okuddingana awo nekyokola tekitegeerekeka essaawa 7 kitundu nti nfuluma odduke ku freedom city. Haji yangulire n'emmotoka yangulire emmotoka mpya yagigula na Dubai n'agireeta yange alhamdulillah teriiko kigambo kyonna owulira era emmotoka oluusi wano sijja naye abamu ne beebuuza bwaki nga siira banjirina yange yagimpa teriiko kugamba nti ebuuzibwani ninga nkubira omukyala andeetera emmotoka wano nenninya booda okuva ewange omusajja nangamba ntwala eki essaawa 7 n'eddakiika 4 ez'ekiro nentuuka ku ddwaliro essaawa 8 nga ne bahajjati bazze ntuuka ku haji ninga inna lillahi naye nga nkankana sikola ki toyogera soogera se nentegeera naye kubanga nze bukyanga amaziga gavaayo bambikira mukadde wange nga ndi Abu Dhabi nga Sheikh Haruna ekimala nga mwezi mulamba afudde nenziramu okuyisa amaziga nti gazze maama wange anzaala luyazirikako naye aga haji gajja automatic nga tewaliwo kigambo ki olwo omutuukako afudde wano ku ddwaliro kugutuukawo ng'amaze okufa amaze okufa bamutadde awo tukola enteekate kumuteekawa kumuzza kabowa ebigambo bya haji otujjayo fayiro ye tekoma tulina abasiraamu beekalangala bajja basooloozezza ssente balina ekitabo ne bajja baagala kulaba haji nembagamba mulindeeko haji ajja ne tutuula ku mmeeza eyange haji n'atuula wali ntudde ntwogera nabo n'abagamba nti seeka bakolere vocha baagala kuzimba muzikiti nga tatuuseeyo talabye nti musooke muntwale ndabe ettaka liri luddawa muzimbawa wabula bo kasita baamunnyonnyolanga nti muzikiti n'awaayo sente haji yatwali tugenda mutabani we Musa agenda okuwasa essemba bule eyo tuyita ku musajja ayina emiyembe tuyimirira haji yeegomba emiyembe akomawo haji n'atandika okugula emiyembe naye yapakira emiyembe ng'ali ne mutabani we abadde atambula ne muganda yamuzaabira Abdul Hakim Kibana ne bava wano paka nga bagenda abali omuzikiti bagaba miyembe n'okugisimba ng'abateerako ne ssente emiyembe gino egyokusimba bafunemu ekyokulya. Allahu akbar sadaqatul jariya. Abasajja b'embalala bajja bana ku muzikiti gw'embalala ogwa Kalina gwenda satu bazze ogwokubiri gwe tuzimba ne bajja tutuula ne bagamba olinda haji najja n'atuula n'abagamba wadde ensawo za siminti 10 haji nampa ssente nenziweereza abasajja mu banka ku akawunti haji ne bamuyita haji ne bagenda ne Seeka Musa Mutyaba basajja ne beebuuza nga omusajja wankula kyakakasa n'okola ng'okakasizza otukakasizza naye nga tomaze okwebuuza tonaba kulaba baseeka bangi haji ekisooka abadde ayagala obusiraamu ng'ayagala bwegatte taliiko naye nga abantu tebakakasa wawaali agwawa tabadde na kiwayi tabadde naye nga bw'omusanga eno w'amaanyi bw'omusanga eno w'amaanyi naye nga buli kimu kyonna ayagala busiraamu kubeera tukole ki bumu twegatte ffenna nga twoki nange tuneegatta tujja kulwanyisa omulabe ayingira muki mu busiraamu. Nze ku lwange nasabye Allah ankumye kubanga nazizzaayo akatambi nali ntudde ne nti ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam baabikira nti Nabbi afudde naye ate haji Nabbi olaba Allah yamutwala kuba twali twaga Nabbi teyalifudde kubanga yali kirino 100%. Allah yamutwala ate haji badi Allah tatwala kibi. Allah yatugezesezza atwale haji badi roon ffe tugenda kufaanana tutya tufunemu ekyokuyiga webale nnyo kubanga haji abantu bangi nnyo buli omu bankubira essimu okuva ku ssaawa 8:30 ng'essimu buli omu abuuza nti Seeka Kabazi gutuwe ansa haji afudde bamukubye essasi era abantu nabaddamu ne baga nti haji bukyanga afu emyaka 10 maiti yino wano era waliwo yanga Seeka ogera haji bukyanga afu emyaka 10 obalatta naye nga tamanyinze kiki enkola ki otegeeza makulu nti mufu haji mufu. Mungu yatuggyeko haji Badiru yamusse mu nfa ennungi era nze nsaba Allah subhanahu wa ta'ala agazize haji Badiru
amugondeze buli kimu kuba ffenna lyekkuba ate ffenna tulina okubuuzibwa kubanga okuva Haji Badru yafudde abamwogerako obulungi abakyakaaba bakyakive. Allah yageze ekigambo tufiirwa ku lunaku olw'Essande olw'omukaaga omusajja Atiibu Sekuyita Wereso abadde mukwano gwe nnyo era mubikira ne muga Haji Badru Atiibu afudde nanga Atiibu akiddamu emirundi eki Atiibu afudde bladdamu okuwunya nga tuko enteekateeka enkya ssaawa ezi. Haji Badru bamubukira Atiibu lunaku olw'omukaaga olw'Essande ssaawa 12 awo akawungeezi ategeka kuziika Atiibu essaawa 2 ez'okumakya tugenda yiganga. Allahu akbar. Ffenna tusula tugenda kuziika Atiibu. Allahu akbar. Laba Allah oyagala nga ne Allah ayagala. Allah ye aba yayagala dda. Aba yayagala dda. Naye olw'okuba ffe tuba tetunnaba kutegeera ffe tuyingira mu kwagala kwe. Webale nnyo. Ate Allah omuntu ng'agenda okufa omuntu omulungi Allah alina ebintu byatandika byolaba nga Haji Badru abadde alina ebintu byakola byonna nga birina ekitegeeza naye olw'okuba ffe tuba tetunnaba kukola kukitegeera. Abanaayo abakyatulaba abakyatuwuliriza nga tutunuulira obulamu bwa Haji Badru Magoba njagala otunuulira emmesegi eno ofunemu ekyokuyiga. Haji Badru bamubikira olunaku olw'Essande mukwano gw'enfanfe era ng'alina puroguramu ezigenda okumuziika ku Mande. Laba Allah subhanahu wa ta'ala akola ebyamagero. Amanyi Allah ffe bye tutamanyi nga Haji Badru ekiro ateekwa kuba mufu. Amakulu bombi basula mu ttaka ku lunaku olw'Emmande. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saba Allah amunyweze, Allahumma amin, amusonyiwe, amugaziize. Naye njagala otuzeeyo ko wali wabadde oyogera omukwano Haji Badru gwabadde nagwo eri maama we. Haji Badru maama we abadde ajja ku dduuka afukamira n'abuuza maama we. Haji Badru yafukamira. Era nze ekyanga ate ekiriko nze essimu ne bwebeera eya maama wange nakati waali era ne Haji yaseka. Nze maama ne bwakuba essimu ku ntebe enkola ki njivaako sibuuzangako maama wange nga atudde ku ntebe wonna wendi era bakimanyi nti Sseekabaza ali ku ttaka abuuzaani ayogera ne maama. Haji afukamira n'abuuza maama era nga taliiko kigambo kyonna kyaga nti maama abadde ayagala maama we. Era lumu omukyala agenze n'aŋŋamba ekigambawo maama yajja maama wa yamujja mu kyalo ali mu kibuga no Wanekabowa yamuzimbira amaka malungi nnyo kuliko n'ennyumba bulungi nnyo ezapangisa maama bwafuna naye ezo Haji tazibuuzanga kumuvaamu ssente mmeka era Haji tamanyi zivaamu mmeka biki naye maama alina omutema gwa buli lunaku ate gwabadde afuna okuva nga nze nziwandiika Hajjati n'azimpa ne tuziwaayo nga tewali lunaku ki Yidi etuuka n'afuna nze omanyi nina olulimi lwenkozesa nziyita ttaffaali n'afuna maama nitumuweereza ettaffaali liri Yidi ate ng'alina n'ebirala byajjamuse ate maama ne bw'aba alwadde bw'aba akola ki Haji tabuuzangako nti nno boys quarter zibamu ssente era ogira baleeta ez'eddwaliro Hajjati ng'akwata ssente ng'asasula teriyo gamba nti ate maama kino awulira nga teriyo kigambo kyonna Haji abadde ayagala maama we ne famire yonna. Omukwano gwa maama naddala ffe oluusi abasajja oluusi abamu balemererwa okwagala bamaama baabwe naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti ridha Allah fi ridha alwalidain. Okusiima kwa Allah kuli mu kusiima kw'abazadde ababiri. Sisobola kakasa nti omuzadde ono si musiimu eri omwana we eyo kaggala nti eyejjana nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nga Nabbi bwe yatusuubiza Allah ayisize ku mirimu Haji Badru Magoba gy'akoze okwagala kw'abadde ayagala mu maama
endabirira gy'ayagaddemu maama we n'amuzimbira amaka matiribona mu kibuga. Allahu akbar. Saba Allah asiime ekitonde ekyo, asiime Haji Badiru Magoba. Bannange tulabirire abazadde, naye musuubira omuzadde oyo bw'atunuulira omwana we oyo, omuzadde yali badde asuubira nti ye yaliziise mutabani we. Omutabani ye yaliziise ani? Yaliziise maama. Naye mutunuulire peyini maama oyo gy'ayitamu essaawa zino ey'okuziika omwana we. Abadde ow'omugaso, gw'abadde alinamu buli ssuubi, buli kintu kyonna, naye olwaleero ali wansi wa ttaka. Njagala tukozesa omukisa Allah gw'atuwadde ffenna abakyali abalamu abatannaba kufaanana Haji Badiru Magoba. Bwe baba bazadde bo nga bakyali balamu, bakolere ekyo ng'olina obusobozi. Bazadde bo yingira mu bulamu bwabwe bw'oba okyali mulamu. Ebyogerebwa ku Haji Magoba bingi, ate nga byonna birimu eby'okwiga. Haji Magoba tabadde na malala g'abagagga bitumanyi, tabadde nga tosobola kumusanga awo okuggyako ng'omumanyi, naye atuula awo n'asirika bw'ati ne baga nti oyo Haji Badiru Magoba, naye ng'atudde awo. Mujjukirako nga tuli e Namaseenene mu ddalasa, yajja n'akatebe ke n'atuula mu ddalasa, ne tutuula naye emisana paka kiro ng'asoma, naye nga bw'atunyumiza, bwe tuseka, bw'atubulira eby'obusiraamu, kwegabadde n'ebyokulabirako bingi. Wayogedde ku nsonga ey'okugatta obusiraamu. Ekyo nkirinako obukakafu. Haji abadde mugasi wa busiraamu, yakuŋŋaanya wano bamaseeka, wali mu Tukke, n'atuyita ffenna, era nze nalina walina entegeka yonna, naye kyatuyitira sigamba nti buno obusiraamu agenda kukola ki. Kamba weyo ekyokulabirako kino Haji yakiŋŋamba. Bundi General Assembly eri yasooka baamulonda ng'ali ku executive, naye Haji yatuulamu emirundi eki. Olwasooka bwe yajja ne bamuwa emitwalo batudde batuula, n'ogwokubiri Haji naga nti nze sijja kulya mu busiraamu. Owulya naga nti nze obusiraamu mbwagala, naye ffe abalala otuula ng'osuubira ki bagenda ku transport, era n'anyiga naga nti ekyo sikikkiriza, sente z'obusiraamu ate ze tuz'okulya. Oyogedde ekigambo ekyo, naye ekyatutwala ku Tukke kukubaganya tulabye tutya, kubanga yakuŋŋaanya bamaseeka bangi, ne lisiti y'abaseeka bonna njirina abawerera ddala 10 nga n'amiru umma amuyise. Nnyo. Naye yabuuza ekibuuzo n'agamba baseeka mwe baseeka ffe tetwasoma busiraamu, naye mulaba obuzibu buli ludda wa, kiki ekibaganya okukwatagana? Baseeka buli omu n'atandika okuleeta ansa. Seeka Mwanje n'aleeta ebirowoozo, Nuhu Kibuuka n'aleeta ebirowoozo, buli omu ne tuleeta ebirowoozo, ne mpanika omukono nga Haji asala magezi. Tutambudde tutya okulaba nga obusiraamu tuli wamu, tuli omuntu omu, ng'apangisiza hoteri namba kutuka, buli omu kyeyagala okulya nga teri abuuza olidde ki, bonna ne tulya ng'ekituleese kubaganya birowoozo, naye nga Haji Badiru Magoba yawoomyemu omukono ku kutambula kw'obusiraamu. Nzijukira kino ekyakabaawo ku property z'obusiraamu. Ebigambo ebyo ebyawaawaana mu matu n'abiwulira. Yagaa nti nze sijja kuwuliriza mawulire. Yatambula direct najje ewa mufuti awaka, n'amulaba n'amwebuuliza. Webalejjo saagala kwogera biki bye baayogera, nedda, wabula yamujagademu yagamba nti mmwe baseeka mutusomesa nti omukulembeze w'obusiraamu tebamubuulira mu luki, mu lujjudde, nze kantambule ngende tutuule babiri annyinyonnyole. Era najja n'amulaba n'amunnyonnyola. Era bwe yavaayo n'aŋŋamba enkeera nga tutudde ku ofiisi, mufuti namulabye ne twogera ebitwogerwa afuna bulungi. Era buli kimu bwe yava era wano twabadde Yidi yagisaalidde Kibuli ew'Omulangira. Era twamaze okusaala n'abuuza ensi yonna ye Mulangira yagudde
mu Haji Badiru mu kifuba n'amwanya ku Yidi n'amugamba ono mukwano gwange amuyasipa mufti Haji Kajimu n'abalala n'ababuuza Mulange n'amugamba njagala tugende tusiibuluke. Haji n'amugamba mukadde wange nayisa abantu awaka okubasiibula kubanga abadde asiibulula ekisiibo kyonna emmere ebadde weeri nga basiibulula. Kati ekyayidi kyayitiridde ng'abantu bonna Allah yabadde akeza ekigambo nga kyekijjulo ekyabangi kyagenda okulya n'abantu. Haji Badiru abadde alina omuze nga tayagala kuliira mu executive aliira mu bantu atuulawo n'akwata akananka n'akola ki kigamba wano wetwali tugaba omuwala we wano wajja ti mukwano gwa webale nnyo ajja Halima bayitawo najja nankumbi yatuula wano mufe nkibaera n'ali emmere ntwali ffenna katatuula eri nti alina akaka ak'enjawulo ng'omugagga wabula atuula mu bantu. Nalabye omulangira mu kuziika twabadde naye webale nnyo Alhaji Badiru Kasimu Nakibinge tukukubagiza olw'okufiirwa musajjawo ate n'olaga omukwano omuyitirivu mu kiseera ekisembayo kuba namulabye ku ntaana twasadde naye we twali tumubuuzaako bwe tuti ku ntaana nga mulaba yenna n'ebiyengeyenge bimuvaamu akutte ekitiiyo n'agamba atulekedde ddibu ddene. Kigambo kyavuddemu Haji Kasimu omulangira dokita saba Allah akunyweze kubanga abakugenzeeko empagi bangi naye kuzimu ku mpagi ezikugenzeeko ye musajja ono Haji Badiru Magoba. Saba Allah amusonyiwe amusaasire amuyingize ejjana. Haji Badiru tumuwuliddeko ebintu bingi ebimu tubimulabyeko ffe tuli bato nnyo ku ye naye ku ebyo tulabyeko emizikiti agizimbye ng'omuzikiti gwe tumanyi wano Magoba ku kizimbe kye saba Allah amuzimbiremu ennyumba mu jjana. Allahumma amin. Ne Masaka ayinayo omuzikiti era gumanyikiddwa ku kizimbe kye Magoba. N'emizikiti emirala mingi gyazze ng'ateekako ssente ze ng'omuzikiti gwe tuzimba embalala ku 2 wano ewa Sheikh Sakibu n'emizikiti emirala mingi Kalangala wa buli wawulidde nti waliwo ettaffaali ly'Obusiraamu ng'ateekawo ssente ze. Kye mumanyiiko mu butuufu bulijjo nkyewuunya nga nze mmanyi nze gw'ayagala naye ngenza okwogera ne Mama Seeka nga ndaba bonna kyekimu abadde asaddaaka nnyo mu kyama nga munyumya wano nga bwe twali mu Dallas Namaseenene tunyumyawo Haji bwe twayawukana kugenda okulaba message ku simu ataddeko emitwalo 4 ataddeko emitwalo 2 n'omubuuza aje ate zaaki munnange mutusomesezza akatono ako Allah akasiime mu kyama mujjukira nga bamaze okubika Seekankata era Allah yatukweka ekigambo kufa saba Seekankata Allah amusaasire. Seekankata bwe baamubika nga tuli ensambya mu nsasagge wakati yankubira essimu nanga Seeka kiki ekiganye Seeka bamufulumye mu ddwaliro ne mubulira programu nga bwetambula omusajja oyo n'asindika miliyoni y'essente. Nkirinako yagamba Seeka bazimuteereko ssente nteerako ssente ne tumuteerako ssente n'abeera amaliza ekigambo kino. Kati Shengo Kimidde Sheikh Sakibu yajja n'aziika ne tumuwa akazindaalo n'ayogera yazze eggulo ng'ekimuleese Haji Magoba yagamba ngenda kuleeta mu famire okyaleko nkulabe naye Sakibu yazze okukwatagana mu famire ya Haji Magoba yazze kuziikaani Badiru najja olunaku lw'eggulo n'ayogera ebigananga nti abasiraamu b'embalala banyoleddwa nnyo bantumye okujja. Haji Magoba abadde mukwano gwe yanjagala nnyo Sakima yanjagala nga nze omukubira akasimu n'akuteerako ssente mutabani we gwabadde atambula naye ensonga mbadde ngimanyi naye olw'okuba ekifo mbadde kino sikituuka ng'ogenda oba Buwama oba ku luguudo baali waliwo omuzikiti ogula okuba so ndowooza waliwo oba waliwo Kaminzaani waliwo omuzikiti ogw'okkuba baali basibyewa akaseŋŋenge nti oli nannyineko akatunda bagenda okusaalirawo Haji Badiru abuuza abantu nti omusajja atunda akanaakani kano
akatunda naye ate kantu ka muzikiti nanyene ababuuza bamuyita Haji Badiru asasula naye tiyateeka mannya ge nti nguze awantu wano nguzeewo kanteekemu Haji Badiru Ssenyondo Lwegaba wange yagaa tuteeke muki abuuza bagulira tuteeke mannya era bo bateekawo washing bay boolezaawo emmotoka naye tabuuzangako nti mufunawo ssente mmeka oba mutuuseewa ebintu byabadde akola ng'obuuza ssente omuteereddeko nga ssente ze ate kuma maseeka nga mubaamu message zemmanya mubaamu zesikola ki zesimanya yasukka buli lunaku ssente ze nga azigaba mutambula naye n'omugamba ogenda osse Assalamu alaykum n'akwata 5 abadde mbaseeka basanga ati era lumu tuba tutudde naga nti Allah shekhe waliwo omusajja twali tumuyita Zinda naga nti Allah Zinda agenze kati Zinda tetukyamuwa ku ssente ng'abuuza akagamba kubanga Zinda yajjanga buli naku nga manyi naye nga bwajja ekyebiri kati abaana bajja balaba hajjati kuba abaana baali bamanya hajjati mu kikulu bajja era hajjati abakolako ensonga tekiyimiriranga hajjati yakikolako omwana omuwala yajja naga hajjati mami naye nga ye Haji Badiru era nze eggulo ne Sheikh Tawu yagambye nti Haji Badiru yatulekedde ekyokuyiga naye ffe bwe tunaafa tunaayogerwako ki kubanga ebintu bingi nnyo abantu aboogedde nze ng'abadde awandiika sekono muwe ssente abantu bonna nina abantu bennalabye abazze ne bambuuza mu kuziika ninga nti subhanallah onazze ninga gusiika busa of course nabadde nkakasa gw'olina kujja oli ne waliwo omuntu gw'otosuubira nti agenda kukola ki ku nfuna ye nze ekyasinga ennyo okufa tukumanyi tukukakasa gye kuli naye Haji emisana olw'Essande ansindikira ka vidiyo ak'omusajja eyali asaala mu lulimi lwabwe ambuuza alwandiikako nti seeka eyo swala gyeri eswala ntuufu n'akansindikira era nenseka nemuddamu nenga nti Haji eyo swala kikaaki naye n'aseka ekiro babika saawa 5:30 akoma okwogera ne Siraaje Kawooya ayamusaalidde era n'okumunaaza twamutaddeko amunaazi amunaazi kubanga bwe tumukubira essimu ku 8 nanga nti Haji yaŋŋambye agenda kuziika Atiibu tetugenda tusinkana olwokubiri kubanga omusajja waffe tugenda yiganga naye nga ebyogera bamuweereza naye abantu bonna benneewuunyiza ninga nti Allahu akbar Mungu amusaasire kubanga nzenna muyizeeko ebintu bingi kubanga nina ekyokuyigako ekirala kyennayiga Haji abadde agaba nange lumu kyantuukako infuluma Haji yali taliyo bagenze bannyuse infuluma nnyingira mu paaka nayina omutwalo gumu n'ekitundu omusajja ŋŋamba nti seekabazzi Assalamu alaykum gwe mugagga w'amagoba wallahi ng'akaaba siina kyakulya mu nsawo nina omutwalo gumu n'ekitundu nkwate mu nsawo nzigemu 5,000 bwe nasika bwe nemagenda ogulira abantu bange ekyokulya namuwa mutwalo nzisaamanya neŋŋamba emmotoka yali kawempe ngenda kusula kireka ntuuka wali nze embeera ezange sirinnya mabega ntuula mu maaso eseeka tutuuka ekireka ku ttoto nzijeyo omutwalo najjayo 5,000 nenjogera ebigana nga astaghfirullahu alazim emirundi eki nenga la hawla wala quwwata illa billahi aliyyu azim nenga subha nempaayo ne bansigirize 3,000 ntuula ku pavement etteeka eryange situuka kanga sikubye essimu nakirabira ku bakadde baffe abantu otegeera ogenda awakanga abantu bakwagala togwa ku bantu ntuubese nange kinkubisa essimu edduuka liri nzijawo ebintu nga kyeneebuuzizza kaakati mba ndi awo Nuwa nejja enywa amafuta nali ntudde amataala baagakubamu nga bwajja nga abatamiizi b'ekireka bano bali ku mafuta lwaki tebagajjaako lwaki najjamu Haji Magoba nga agaba nga omusiraamu oteeka okugaba
kati bamala emmotoka bagisembeza bagizza gyendi mbuuke nzire ebbale bakunta Esseekabazi nga astaghfirullah bano bayayi bamanyi bava Esseekabazi nga be bantu bennayamba nnyo bennajjako mu kkomera Dubai ku knife ese tunyumya nnyo baba sibo ngetusiibwe bali basatu buli omu akwata mu nsawo okusiibwa Esseekabazi buli omu yakwata bwe bavaawo namagamaga bwe nti sheekh neeno ngenda okugira nga emitwalo 45 nintula nsinziramu ebigaane ngati yagamba buli lwogaba tokola ki ninga ate nasoma ddiini okugaba nkola ki naye abadde agaba abadde mugabi era omwana ono gwatambudde naye ebbanga lino mutabani we Hakim Chwana ye nga ate yakunyumirizaga haja agaba abadde agenda mu kyalo eyo ofuna bulungi n'ayimirira abantu ayina yasanga omukyala yali asiika Bukejje obwana buliranga nti baani bayimirira naga nti kwate genda ogulira abaana abantu bange ennyama engaba ye Haji abadde akolerera Busiraamu abadde teyeraga tosobola kumumanya era abantu bangi nnyo badde babuuza nga bambaga nti nga bamanyi Sseekabazi nze mugagga nga sinze mugagga nga ng'omuyitako n'omuyitako nga talina lunkulu olwo lwakola ki waliwo omukyala gwe nasanze mu kuziika eyo nange aseeka ekindeese okuziika ne transport bwewozi naye tunaafunayo omugagga anaamanya abanaku omukyala mbuuza ekibuuzo tunaafunayo omugagga asigaddewo anaamanya abanaku nanga nti Haji abadde tasosola munaku na mugagga nga ffenna tutwala kyenkanyi ye muntu gw'ojja n'osanga n'akuwuliriza Haji abadde awuliriza nga awuliriza naawe n'omusaasira nga azze ku woofiisi ayagala akola emirimu gya woofiisi naye nga n'abantu nanga seeka kammala emirimu naye nga era abantu bakola ki ofuna yazimba omuzikiti n'agutukwasa nziwadde awaze akolera buli kimu naye tabuuza nti ate sente zirazeewa takola ki omuzikiti twagulongoosezza buli agutuukako ate gubadde tegunnaba kuggwa bwagwagalira gubadde tegunnaba kuggwa omuzikiti engeri gyagukola ki gyagwagalamu naye nga ogusangawo ekifo kiraba ekyo kyonna kyali badde kibeeramu obukadde 5 renti naye yakiwaayo nga teriiwo nga abantu basaale abadde alina ebintu bingi nnyo naye nga ffe nga nze manager kubanga namutwala yagende wa maama si mulundi gumu naye luno tugenzeeyo twa Sheikh Gundi lyabadde akola shukuru mukoddomiwo gugwa muganda wange tuvaayo tugenda twaso okuyita maama ali Kasangati awaka tukyama ne Haji yafukamira maama ali ku mufaliso abantu abajja okulaba omukadde batuula entebe weeziri Haji yafukamira kubanga maama we yeddira nkima ne maama wange yeddira ki oli maama wamma yafukamira bulungi nnyo n'amugwa maama ng'olabye n'obulwadde maama wange naye maama baamugambye nti mutabani wo afudde nange omwana wange ng'alabye yayogera mwana wange ng'alabye afiiriddwa mukwano gw'enfiira bulago naye maama mulwadde ali kundiri naye baamugambye nti mutabani wo mukwano gwa yajja wano Haji Badiru yakwata sente awadde ayamba mu nnyamba abantu twafiiriddwa nnyo naye famire maama Mungu yamwadde era asabagumye Hajjati abaana ne famire kati teekako nze ate kabaze ekyange kubanga nasaze kikyotegeeza wait yasaze tayinza butasala kubanga natunuulira nze tutuula mu modoka omujja mu ddwaliro ne Sheikh Musa nange ne Hassan mutabani we naye nga nze nkutte ku Haji Badiru okutuuka awaka naye nga ngamba ono ya Haji olinga atakakasa nti ono Haji gwe tutwala omujja ku doctors omuleeta awaka essaawa 8 ogw'ekiro gwe twakomendeyo okwogera naye ekiro mupulaninga kugenda kuziika ate kaakati ye gwe tugenda okukola ki era omusajja aŋŋambye nti ekyali wano ku Mande yali firimu
ebbaasi kosti ezasimba wano nga zigamba Masaka Jinja naye nga Masaka yekka yakola ki yaliwo era ne twebuuza Atiibo bamuziise baani abagenza omuziika naye Sheikh twebaza Allah subhanahu wa ta'ala jagala twogere ku mukwano gwa Haji nga tunatera okumaliriza ne Bamaseeka mbadde mulabanga ebiseera ebisinga obungi yettanyira nnyo Bamaseeka nze nali manyi nti oluvannyuma lwa Bamaseeka mukwano gwe yeseeka Nuhu Kibuuka mutabani we mwana wa mwannyina nze nali manyi ye muki ye mukwano gwe yekka kahali ate nze bwe tujja eno nga nze manyi nze gwayagala ennyo naye nakizuula twekuŋŋwanira kutuke namukizuula nti buli muntu abaddemu akalungi nga kaddiini abadde amusembeza ku lusegere nga tosobola kumanya nti ono ye mukwano gwo ono gwabuulira kiri ono webale nnyo ate baseeka bonna teri seeka abadde ayina nsonga n'agimugamba n'atagikolako ku ssimu abuuza nnyo mpe essimu imaamu we Muhammad Tamuswali n'ekigambo kiyaŋŋambye yaŋŋambye nti seeka Haji yampeereza Idi 10,000 naye naganye n'okugijjako ne mugamba lwaki tubadde Haji Idi ayina Idi package nga tugikola ababeera ku lisiti tufuna omusaala sina naye nina Idi package ate ng'etteeka nze enve ensaalire kibu nenvayo nimala okutuuka ewa Haji nensooka ngenda ewa maama kubanga Idi mbadde sigiriira waka olw'amaka gange abi nga sijja kuleeta nsasage bwenva ewa Haji nsibira waani ewa maama gyenva enkeera nenkola ki nengenda nga mmaze okukola ki okubeera nga saagala naye Haji twasembye okweyina muleka waawo nga ngenda naye Baseeka abadde ayagala nnyo Bamaseeka nga buli seeka aba n'ensonga yonna era omusajja ono yamusiima nnyo ono era yalina lwakuba Mungu ye oyinza okwagala nga ne Allah abadde alina porogulaamu gy'agenda okukola ng'ayagala kuyita agenda okukwatanga emisomo gy'Abaseeka ye yaba amusasula nga ye yakola ki yasasula era yabadde agamba nnyo 2024 ono nokko ebintu ebyetaagisa byonna tubeere nga Seeka tubikola ebigendo ebitusiimisa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bulidde alina Bamaseeka bangi be yateerawo ne bizinesi n'abawa n'ekifo nti tandika okukola bangi babaddawa Allah amusaasire kyabadde omusajja yayogedde ebigambo Seeka Sakibu ab'embalala babadde bamwewuunya nnyo ate ab'emasaka Masaka baleke bawaka naye ab'embalala eri ekalangala bamuyita agenda alabo sente ze yateeka ku muzikiti Haji abadde tagendangayo ngenda kujja abadde mu porogulaamu akugenda era bankubidde nti ddala Haji nembaga nti Sheikh oli Sheikh nabbi yafa ti Haji Badru yataligenze naye tumuteeke mu dduwa Mungu akkirize emirimu gye ajikirize musiraamu yabadde ng'ananga nti Sheikh abasiraamu bafiiriddwa naye ab'emasaka bafiiriddwa Allahu akbar nanga Masaka efiiriddwa omusajja abadde waliwo akeedio bajje bazimba waliwo Umma House y'e Masaka sente zaatadde okwo tezoogera nakwogerwa Sheikh Mutazindwa Sheikh Dr. Kasimu ono omuto atali amiri ono akubuuli era yaŋŋambye n'okuŋŋanga kwaba abadde porogulaamu sente mulimu ebitoogerwa Allah amusiime Allah beewuunya nnyo Mulangira ku mukolo gwali gwe Nnamaseenene Mulangira gwa oba gwali gwa Seeka Kasimu n'abagamba asigadde mu ntebe yange Sheikh Mahadi yaliwo ofuna bulungi Sheikh Mahadi ye deputy spim w'ekibuli naye yabagamba gwendese mu ntebe yange ng'Omulangira Haji Badru Magoba era bwe tubikira Omulangira
ne bankubira essimu mutabani we gwatambula nga Badiru bamita Badiru omulangira ajja ningenda kukubuulira ekituufu. Headmaster w'Akakuuna ngamba Sseekabazi omulangira ngambye ajja tasobola kukola ki kati bwe yakuba n'ayogera nga sisobola butaziika Haji Badiru era wamulaba nga tuli ffe naawe yakaaba nali gwe nalaba amaziga ge nga tuziika benna akaziikako nga tuli babiri naye yali Muzaata ne Haji Badiru nga ndi n'omulangira bendi naye yakaaba yakutte ekitiiyo ng'omulaba ng'akaaba amulabye kuba yagaye nti tufiiriddwa eddibu ly'amaanyi ku Haji Badiru Magoba. Kati omuntu ani gw'otufunamu kyakuyiga ku musajja ono? Bana tufune ekyokuyiga mu kufa kwa Haji Badiru Magoba. Omuntu eyali mu nnyumba ye yeyezimbira ekinaabiro kye yeeteeramu ssente. Wallahi ng'azimba nga tamanyi nti ajali ye Allah asobola ogiyisiza ku nnyumba gy'azimbye. Mu kiyigo kyennyini Allah n'ayisizaamu ajali. Simanyi kiri mabega wa biyigo bantu bangi abafiiridde mu mbeera ey'ebiyigo. Allah yasinga okumanya kiki ekirimu. Kubanga era abantu bagezezzaako okulaba nga bateekamu taylozi ezitasobola kuseerebwako. Omutasobola kuseerera. Abantu ne bagula ne bukapeti ne babuteekamu nti nsobola okulaba nga siseerera. Naye Allah ayisizza ajali mu biyigo. Naye omuntu azimba ekiyigo nga tamanyi nti wano wengenda okufiira. Simanyi kikangabwa mukyala gye yafiira. Allahu akbar. Ntiisa gye yayitamu okulaba bbaawe azuukuse agudde mu kiyigo. Kubanga osobola okwebuuza ebibuuzo ne banno basobola okubuuza ebibuuzo yagudde atya. Era ekyo ekibuuzo kyaliwo. Kakati ebintu bingi. Omukyalo naye tumusaasire ensaasira ey'enjawulo. Omukyalo omuto. Ekikanga bwekyo kye yafuna kyali kinene mu maka banaagwa ajali ng'eyitidde omwo. Saba Allah agumye famire abakyala mwenna Allah abagumye abaana. Njagala twogere kubanga Haji Badiru batugamba nti mu bimu ebibadde bimwogerebwako abadde ayagala nnyo abaana be. Abadde atwala famire ye nga first priority. Enkwatagana eyo n'abaana omukwano guno kuba tulaba oluusi abagagga bangi bazaala abaana ne batafaayo ku baana. Ye ali ku ssente ze ebyabaana nga tabitwala ng'ekiki. Naye mbadde mpulira nti Haji Badiru abadde alaba nga buli mwana alina omuterawo property. Buli mwana alina okulaba nga alina kyakoze ng'ate abaagala balina omukwano banyumya. Enkwatagana eyo n'abaana engunjula gy'abadde nayo oyinza kugyogerako ki? Allahu akbar. Sirabanga Haji Badiru abadde ayagala nnyo abaana be. Haji Badiru abadde ayagala nnyo abaana be. Era omwaliiro guno ogusooka gwa famire Arcade va kugwa wansi ground naye guno ogusooka ku first floor kulika abaana ne Hajjati Halima kwabeera. Bonna balinako amaduuka yabawa capital. Era omwana gye ogenda okulanga Haji amwongeddemu n'abayita. Agaggo lwaki tebitambula? N'atuula n'abuuza. Yabateerawo okusasula lenti ono mutono okubeera nti bamanyi nti omuntu asasula. Sigamba nno ki era nga balina omukolo kyabuuza lwaki oyo teyasasudde. N'abayita abaana babadde era abasinga bonna buli omu waasula yamuwa waasula ku kibuga. Era n'abadde batannabadde abagenda buli omu agenda kukola ki ng'ayagala abaana be. Haji abadde ewuwa waka wabeera nga twokyawo mbuzi alya n'abaana be. Sheikh Boss obeera nnyo mu maka gali agenda jja abawasa bawala b'Amagoba ba Badiru b'abaana tekuliiko gamba nti ono muko. Era abeera atuula ne mutabani we gwe yawa omuwala ng'ogamba alina omwana we gwe yakola ki gwe yazaala. Era abako nafunye abaka baŋŋamba nti mwe temufiiriddwa ffe tufiiriddwa taata waffe. Abadde ayagala nnyo bakoddomi be. Era ng'agamba tayagala nnyo muko kuyisa bubi muwala we.
jangu omubuulire mutuule asolovinga ensonga eyo. Abadde ayagala abaana, abadde ayagala abaana, abayita ne batuula naye ne boogera kye nga mikwano gye teyagala mwana kukola ki. Abazadde abasinga nina omwami sijja mwogera naye abaana era namugamba nti nno kikyolibanga nti abaana kinemuga nedda otulaba olina ssente kankuwe mukama wange abaana bonna yabawa bizinesi yababbe era omwana bw'abaana n'agiramu ayita ne bakola ki ne bongeramu niyegwe kaakati gwe nanga nti abaana mga nti nedda abaana bayita obakwateko mu mitwe obasabire eddwa ya Rabbi oli musajja musiraamu ng'akwadde ku ssente ni Haji Badi waba omwaliro gwonna mulamba gwaki gw'abaana abadde batannabeera abadde alimu abateekateeka kulaba nti ono akola kino ono ali bw'ati ono awasiza akola ki. Nalaba abaana nga amaziga gabayitamu naddala nagenda okubuuza ku Musa gwe nsinga okumanya ennyo mukwano gwange nga ndaba amaziga mayitirivu emuga nti Allah akunyweze bubaka ki Haji bw'osobola okuwa abaana ba mukwano gw'onfaafe. Kyensooka okubalaamira mbalaamira okusooka okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okugoberera obuufu bwa taata waabwe enkolagana gy'abadde akolagana n'abantu nga tasosola okuviira kuffe ddala nga nze abadde mmeneja we obutasosola ne bamanya nti taata abadde w'abantu nga tabaddeemu mukono gaamu. Allahu akbar. Ku ssimu ng'abuuza omuntu nti ennamba y'essimu n'amuteerako akasente ne bw'aba nga tateekako mutwalo ekitono ennyo gibadde emitwalo 5 bwe mbadde nti ajja mpadde abadde asusa nawo kinedde nanti ekitono nga akawunti yeekoze eki abadde tannaba kuteekako kyekitono kati mbalaamira okusooka okubeera nga babeere wamu abaana bwe baneekutula taata waabwe abadde tayagala bigambo mu mawulire. Allah simulabangako mawulire bulamu bwange tabeera mu mawulire. Kyembalaamira bati Allah okubeera awamu bamanyi bamaama baabwe naddala Hajjati mukulu kuba bonna abaana abalezi Hajjati mukulu aleze abaana yatandika obulamu n'ekitammwe bamanyi abantu taata babadde nabo bakola omukwano kuba Seeka Sakibu yabagamba abaana yagamba Musa yagenda ne Musa atwale baganda be balabe emirimu gy'obusiraamu ng'agikola ki nga wabadde agikola buli taata kyabadde ateekamu ssente bakiteekemu ssente bakulu basigale ku mukululo gwa taata waabwe mwabadde atambulira. Kigambo ekyo mu kitwale nga kikulu abaana ba Haji Badi Lumagoba abubaka bwe twagala okubalaamira kisookera ddala tunyolera wamu nammwe mu kunyolwa kw'okuviirwako taata wammwe ate ffe mukwano gwaffe nfanfe Allah gwabadde yawa ebintu bibiri ebyo nno Allah abiwa gwaba ayagadde. Haji abadde musiraamu, Haji afiiridde ku shahada, afiiridde ku busiraamu. Ebintu ebyo bibiri Allah biwa kitammwe n'amuwa essente n'amuwa n'eddiini n'amukozesa emirimu gy'obusiraamu gye muwulidde nga n'abamu abamu mugimanyi mumusinga okugitumanya naye ffe tulinako obujulizi nti akoleredde obusiraamu agassa obusiraamu ayagadde abaseeka baseeka bangi mubalaba mu kizimbe kyammwe awaka babadde tebamuta naye mutye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala mubeere bagumiikiriza mu musiiba guno Allah gwe yaleese. Kino kigezo ate nga ffenna kigenda kitutuukako nammwe muzadde abaana mujja kuvaawo naye musigale mu buufu bwa taata wammwe mutambulire ku buufu bw'obusiraamu mwagale nnyo bamaama bammwe musigale nga muli bumu bwe munaabeera obumu ge maanyi ga Haji Magoba. Bannange tetubasuubiramu kirala kyonna nti ate abaana ba Haji Magoba agataliiko nfuufu gajje ono yakutte ejjambiya ono yakoze bw'ati ne bw'ati. Mwagalane ng'abooluganda kubanga omusaayi gulyo kintu eki mukimanye nti agatta abaana abeera taata. Amabeere gano agaba maama si ge gagatta. Kiki njagala okutegeeza? Tetugeeza ne tugenda ne sayidi z'abamaama. Magundi yanzaala nze maama gundi tanzaala. Amabeere si ge gagatta. Ekigatta abaana ye taata.
ngende musome suratu Yusuf tunule ekyafaayo kya Yusufu ne baganda be ne kitaabwe Yakubu. N'olw'ensonga eyo mwagale nnyo bamaama bammwe nga taata wammwe bw'abadde. Mwagale nnyo baganda bammwe, muwaŋŋane ebitiibwa, omukulu awa abato abasaasire ate n'abato bawe abakulu ekitiibwa. Bannange obumu, abaana ba Haji Magoba obumu. Munywerere nnyo ku busiraamu, ye message yange esembayo gye muli. Munywerere nnyo ku busiraamu, kitammwe abadde musiraamu ddala. Gwe tutawulirangako nga utera okuwulira abagagga nti yaleese endiga n'agyokera wano, nti yagenze mu kyalo n'azimbayo essabo. Taata wammwe abadde musiraamu ala mani haji. Abadde basinze okumwetooloolako bamaseeka, basalafu bamuganyiddwamu nnyo, nkirinako obukakafu. Baseeka abasalafu bafunye omugaso munene nnyo, agasizza nnyo baseeka abo ne baseeka abalala. Naye kaŋŋambe ku bano bensinga okumanya abagasizza nnyo. Mutambulire mu buufu bwa kitammwe nga bw'abadde. Abadde tasosola bantu, abadde muntu, tagenze na malala g'abagagga, bababuulidde ebyafaayo, ekibuli abaddeyo nnyo n'omulangira. Mukuume emikwano egyo. Mulangira namulabanga amaziga gamuyitamu. Allahu akbar. Ebiyengeyenge bimujja akutta ekitiiyo. Mwagale nnyo mikwano gya kitammwe nga bw'abadde. Temufuna enjawukana mu famire, temufuna okwetemaatema, kubanga omuntu bw'afa bingi ebikyuka. Naye musigale nga muli banywevu, emiswiba gizze gibaawo mu nsi, Allah agenza agezesa famire ezinnyingi. Naye musigale ku busiraamu, tuleme kuwulirayo kintu kirala kyonna nti ate batabani ba Haji Magoba, ate famire ya Magoba, omwana gundi ne gundi. Mwagalane nga abooluganda. Famire nyingi tuzirabye, abaana ne batuuka okwawukana, abaana ne batwala ne baana bannaabwe mbu ku DNA. Mbono si waani kati otwala otya muganda wo ku DNA? Kati Sheikh Haji alina omusajja yamusanga Kasiru omumanyi. Kasiru mumanyi gwe yawasiza omukyala. Yamuga TV bukedde emukolo gwe yasooka okukola ki? Gwali gwoyo. Niye bagamba ye mwana ngo omukulu. Era Haji abaana ba Kasiru Haji yabawerera ku zamuzamu. Bazzukulu be bajja wajjajja. Yagawa yima anayo mukulu. Yamuzalidde mu Kampala. Bangi nnyo. Olina musajja Muhammad Kirevu. Kirevu. Muhammad Kirevu musajja we. Allahu akbar. Awulya. Yangane afunya abantu abonna fenna atuzadde bonna abantu bangi bonna kwegamba balina okukirabirako okutaata nga bw'abadde atambuza kasatu batambulira awamu erinnya lya Haji ligenda kusigala libeerenga bannaffe abeeru. Omuntu ataata avaawo n'otomanya nti taata yakola ki nti yavaawo Toyota bali bantu mu Japani nakati erinnya likyakola ki likyakola. Mukuume erinnya lya Haji, mukuume erinnya, mutambulire mu mukululo gwa kitammwe nga bw'abadde. Abakyala bamaama baffe, bamaama bammwe bategeere nti ono maama gwakulaze nti maama ye maama. Tovuunula. Yes, tovuunula mu birala. Bamaama musigale bambi mukumekuma abaana baffe, baganda baffe abo, kubanga akaseera ke mulimu tumanyi nti muli mu kaseera kazibu kannaku kamaziga. Naye shaitani tetukozesa, shaitani tetuteeka mu bwongo bwaffe ebintu ebirala. Twagala okulaba nga mukadde waffe awummula bulungi gyali, tumuteeke mu dduwa. Bino mubikolere kitammwe. Mukuume oluganda lwe, mukuume emikwano gye, taata wammwe mumusabirenga buli swala, mwetabe mu kusaala esswala. Kijja kuba kya buswavu kuwulira nti mutabani wa gundi tasaala, mutabani wa gundi bamusanze mu kiraabu ng'agudde ku kkubo. Allahu akbar. Kijja kuba kya buswavu. Mukuume, mwekuumire ku busiraamu, musaale nnyo, musaddaake. Taata wammwe musigale mu buufu bw'abadde atambuliramu ng'ayamba obusiraamu, ayambye abantu bangi. Nze n'essimu yange n'erinnya nagambye oba ennambo bangikole ntya. Message ezibadde nga kuno za kitammwe. Asindikako bubaka, sente, kuyamba, seeka kola booti, seeka ekigendo kikole booti, seeka kola booti, seeka nkwebazizza, bintu bingi. Abadde musajja nno muwabuzi ng'awabula nnyo bamasheekha ate empabula y'obusiraamu. Bw'awulirayo seeka ayogedde ekintu ekitasaana
n'akakusindikira naga seeka mukyuseemu ku lulimi okusinziira ensi nga bweri n'obusiraamu bwaffe kati seeka yalibadde ekyo takyogera yaliyogedde bwati ne bwati abadde omuntu omuwabuzi ate awabulira mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa ey'ekitiibwa ojjukira bulungi olukiiko lwe twalimu bamaseeka benkakasa abalaba ebigambo bino mujjukira emesejja agimagoba nga tutudde ku tuke nga tuli ku tuke ebigambo bye yayogera nze bikyankyalenjinga n'olwaleero era olunaku olwe nasinga okutegeera ennyo Haji Magoba nentegeera nti mu umma eno tulinamu abasajja abalumirirwa obuki obusiraamu nga bubalumira ddala okuva ku mutima n'olw'ensonga eyo abaana mesejja eyo mugitwale nti kikulu era njagala okukubiriza famire zonna ezize ziviirwako abantu bangi ab'omuwendo tufiiriddwa abantu mu umma nga babadde babuvunaanyizibwa bwa muwendo nnyo gye tuli famire ya nga bwe tulaba famire ya Musa Katongole yali naye musajja bifeekera mugagga Sewava Musa famire ezo zize zifiirwa famire ya Muzaata mwenna tubakubiriza ne famire endala okunywerera ku busiraamu munywerere ku busiraamu mugoberere sharia kyetegeeza oluvannyuma lw'okufa kw'abakadde bammwe mubere ku busiraamu tuleme kweweebuula tuleme kuyisiŋŋanya mu maaso amawulire mugeewalire ddala lwaki omuntu ow'amawulire ajja n'abakozesa n'abateekamu ensasagge ono n'afuluma ku TV ono n'afuluma ku TV bamaama bammwe oluusi n'olaba ebintu bannange famire ffenna tuviiriddwako abantu ab'omuwendo bangi mu umma eno abantu abadde public figures nga bwe mboogeddeko naye tugoberere obusiraamu tusigale nga tuli basiraamu tukimanye nti omusiiba Allah aguleeta ate tegukomyawo emisiiba gikyajja naye tusigale nga tuli banywevu ku busiraamu tusigale nga tuli banywevu nga tugoberera sharia nga bwegamba bwe tujja okuwona ebizibu byonna ebisobola okututuukako bwe tujja okuwona emisege egisobola okubeera nga gye tukozesa ebintu ebifaanaganako bwe bityo Allah azze atwala abantu mu umma muno ab'ebitiibwa bangi kubanga Musa Sewava owa Sapolo yali naye musajja mpaji eri obusiraamu Allahu akbar yali mpaji nnyo naye ebibye naye yakolera Musa Sewava yakola emirimu gya umma eno yakolera obusiraamu na bintu bingi Musa Katongole Sewava famire ya Seeka Muzaata kwegamba tuleme kweweebuula luvannyuma lwa kufa kw'abaki kw'abakadde baffe tukuume ebitiibwa byabwe nga bwe babadde tutambulire ku mukululo gw'obusiraamu tutambulire mu sharia nga bwegamba ne famire endala nnyingi niwo ffe twafiire wa Sheikh Rajab Bosi naye wali owuliddeyo ejjambiya nti abaana bali mu mawulire ewa Seeka Kimala mukadde waffe Seeka Kulumba wali owuliddeyo nti abaana baabo bali kasita tunaateeka obusiraamu mu bifuba byaffe twafiirwa mukadde waffe Seeka Diriisa Isotoka eyatusomesa Seeka Amiri naye kati laba munywanyi waabwe aliwo olwaleero Seeka Kakande aliwo Wemataba mukoddemu wange agenda n'ayogera ebigambo neneewuunya n'agamba nti bannange bonna be twali nabo banfaako be twali nabo ebibugereza olaba mu famire zonna ayingiramu abakumaakuma naye nga Allah yatwala abasajja abo benjogeddeko Seeka Diriisa Seeka Amiri twalina amasomero naye olwaleero ne Seeka Kakande Mataba naye olwaleero Seeka Kakande ajja mu famire ezo n'azikumaakuma n'olaba nga ti bantu tebeeweebudde basigaddemu ak'obuntu kale njagala okukubiriza famire zonna Allah zazzagezesa n'emisiiba egyo netufiirwako bakadde baffe abo olwaleero omusiiba ogukyaliwo omulamu gwe gwa mukadde waffe Haji Badiru Magoba twebaza nnyo obulamu Allah bwamuwadde ku nsi ate n'amukozesaamu emirimu egy'eddiini gyagikoze tusaba busabi Allah al-Kabul Allah gikkirize amusiime abadde musajja ayagala eddiini abadde omusajja ayagala okusoma atuula mu ddalasa n'awuliriza abaali mu ddalasa ennamaseenene ekyo mukirinako obujulizi atudde awuliriza emisana n'ekiro abadde omusajja omusaddaasi ate yawumiya buli kanaku kitegeeza edduwa y'abamalayika abasabira omuntu awaayo abadde ng'agifuna buli lunaku bannanga abaana aba Haji Magoba
tusigale ku busiraamu, tusigale nga tuli bumu. Bamaama baffe tubaagale, amabeere si ge gatugatta, atugatta ye taata. Twegattira ku taata kasitooka. Mwagale nnyo emikwano gye gy'abadde nagyo. Bamaseeka mu basembezi be bajja obbawabula ku nsonga zino. Kino kiri kitya? Tubakubiriza mwenna abaana era tubeebaza obunywevu obwo mwalaga mu kuziika, mubusigaleko bambi musigale nga muli basiraamu ebbanga lyonna. Sirina kirala kyenyinza kubakubiriza kukola wabula okunywerera ku buki? Ku busiraamu, n'okweyisa obulungi mu nsi muno nga mukuuma erinnya lya kitammwe, n'okugoberera shariya nga bw'esomesa, nga bw'eragira, bwe busiraamu bwaffe, tusobole okulaba nga tutambulira ku mukululo, nga tutambulira mu bigere bya Haji Badiru Magoba. Sheikh gwe tukyaziza olwaleero twogedde naye Sheikh Ahmad Haruna Kabazi Kimala abadde nfanfe manager wa muganda waffe wa mukadde waffe Haji Badiru Magoba. Sebo toyanziza obudde bwotuwadde n'okwogera ku mugenzi ate n'okuuma omukwano ogwo. Omuntu nga olina omugagga ne muteeweebuula n'owulira nti kitegeeza ssebo naawe oli wankizo. Ekitiibwa ekyo n'ekitendo ekyo ky'olina Haji kye yakulabamu kuviira ddala mu 91 n'otambula naye ng'ate muli mu bya ssente, kitegeeza obadde musajja wa bwesigwa, omwesimbu, omukkakkamu, atambudde n'omugagga obulamu bwe bwonna. Bantu bangi baagala nnyo okupakuka nga balinaanye abagagga. Oluusi ogenda okuwulira omugagga yamugobye, yabadde akola ki, yabadde akola kino, naye tetukiwuliddeeko. Museeka ono olwaleero gwe tuli naye abadde manager wa mukadde waffe, mukwano gwe nfanfe. Ate Haji abadde musajja mukakkamu, abadde aboggoka. Simulaba watu omuntu bantu abagagga omutuukako ku dduuka lye ng'azimbye ng'asibye emba, naye Haji tabadde nakyo. Era lumu nali mugambye ng'Abawarabu babeera ne woofiisi eri munda. Haji tufune woofiisi munanga nti yali yaki woofiisi yaki Haji obadde ojja ng'osooka wa ninge omulabo wali ng'ali ku kompyuta ye. Naye tufiiriddwa nnyo, twafiiriddwa nnyo kuba bonna abantu abazze wabalabye abalabye embungi ab'ebitiibwa buli omu bazze atambudde no kilometers ng'emmotoka ziseeredde naye ng'abantu n'okuziika ku musa Haji. Awulira ninga alhamdulillah sebo nange nkwebazizza okuleeta ekirowoozo okujja mbeereko kyentuusa eri eggwanga. Era mu kusooka nabadde ninamu ekigamba nti sijja kukola ki, sijja kujja kubanga olw'embeera yaffe nga bw'ogitegeera nenga nti naye nagenza okulaba nti Sheikh Bosa ampise mwana wa mukulu wange owewaffe atadde Sheikh wa Haji, badde mukwano gwange, obadde Sheikh wa Haji. Akati mba nina obulyaza amaanyi obutwogera era abaana be babiri ab'omukyala we Hajjati Halima nze mbadde mbagaba bulungi ate kyotalaaba bulungi gwayita era tusigazza omuhana yabadde agenda era tusaba Allah omukolo gukole ki gubeerewo kubanga nze ku lwange n'essaawa leero nsaba Allah ampumye kubanga tubadde Haji n'agamba n'akuyita n'akwerako ensonga gy'akugamba. Owule bw'aba akulabye ng'ensonga ene yakunagga nti aseeka bweti naawe ŋŋamba bwoti naawe mbuulira gakwebuuzaako ne tutuula nga era seeka jangu seeka waliwa sooka ojje tuula wano nagatuula wano naye nga kwegamba omugagga atalina kigambo nti nno abadde alina amalala okwekuluntaza era busajja ya powder abonaga ati n'atuula amwa sente ye n'amwa sente tabuuza balance. Tusaba nnyo Allah amunyweze naffe abasigaddewo bonna nkubiriza bonna bannayuganda tubeere nga tutambulira mu busiraamu tusooke okutya Allah subhanahu wa ta'ala naye tusabire nnyo Haji ne famire wamu n'abaana okubeera nga ffenna tukolaganira wamu tubeere ku busiraamu bwaffe. Tegedde ekigambo yakola ekigambo ky'okugenda ku tukke era wakubagamba nti bino yabadde atayinawo ekyamaanyi nga yatugende Masaka. Wali Masaka yazimba omuzike gwa kalina yabadde ayina pologulamu ey'okugezaako era gugenda kugaziibwa gulina okugaziibwa gandi ekisenge kiri tukimenye bwe kisembera wano mu maaso
omuzikiti yawandiika gukwasa abasiraamu sigugwe omuzikiti gw'abasiraamu era Sheikh Haji Swali Amir Swalihi Obuda ya amiri wago na buli kukimu ngo yagukoze bulungi era n'ekirala abadde ayina ne program omuzikiti gwe Nakasoga we guli wali mu town ng'agenda gwe wali awo waka oguzimbo gwa kalina wanazimbewo ebeere nga wakufu ya Busiraamu naye nsaba Allah program zenga bwadde azikola zisigale nga zigenda kutambula ez'Obusiraamu zigenda okugasa Obusiraamu bwa Uganda bonna mirimu gye Allah agikirize amina ya rabbi era nebaza Allah subhanahu wa ta'ala sobezo okutuuka ku lunaku olwaleero luno saba Allah akkirize naffe atuwa obulamu bulungi atukuumire ku kigambo kya la ilaha illallah muhammadur rasulullah enkomerero ennungi bana y'Abasiraamu nga tumaliriza obubaka bwenjagala okubalekera kituufu njagala kwongera kakasa nti twafiiriddwa Obusiraamu bwafiiriddwa omusajja Mekete famire yafiiriddwa omusajja Mpaji Luwaga Allah agumye famire agumye abaana abanywereze ku Busiraamu fa basigaddewo abalamu naddala abagagga abadde bagwa mu kiti kya Haji Magoba tufune ekyokuyiga mu kufa kwa muganda wammwe mukwano gwammwe mugagga munnammwe buli wobeera omugagga tekikugaana kutambuza Busiraamu buli Allah bw'abanga akuwadde ssente tekitegeeza kubulwa mpisa na buntu bulamu abagagga mukoppe ku munnammwe nga bw'abadde afaanana abadde ku Busiraamu akoze emirimu gy'eddiini abadde mukakkamu ayogera na buli muntu yenna omwavu afaanana atya endabirira gy'alabiddemu maama we nga yankizo yanjawulo nnyo sanga abagagga bangi ng'otunulira bamama waabwe we basula ne weewuunya obugagga bw'alina nga wakaabya amaziga naye Haji Magoba ennyumba gye yazimbira maama we amaka mwamusuza purogulaamu gye yabadde yamukolera oyinza okunoonya ekyakirina wano nga be batono tumukoppeko ebintu bingi tuleme kukoleranga bafunga ate bamaze kufa oli ayagala alinda maama we n'afa n'ayoyota entaana n'ayita ekyalo n'akola ki n'akubisa t-shirt naye entaana n'agiteekako ttalazo naye nga maama we oluusi afudde n'eddagala talikola ki talifuna naye Haji Magoba maama tukunyweza nga tukusabira Allah akunyweze osabire nnyo mutabani wo Allah amusonyiwe amusaasire n'abazzukulu be yalese kuba kati guuliwo obatunulako bazzukulu bo bakumekume basigale ku Busiraamu kubanga omusiibo oluusi we gujja guleka abantu basaasaanye naye nsaba Allah anyweze famire ya Haji Badru Magoba n'ab'eŋŋanda ze mwenna abamu badde ku lusegere bamaseeka be yabadde nabo abantu mwenna aba umma era Sheikh nakano kansembeyo kano ne nkubiriza ne muganda waffe Haji Isima Sekana Magoba ayazze mu kifo ky'okulembera ennyumba ya Lwegaba atandikire mutowe wakoze eki wakomye era musabira Mungu amugumye amugondeze buli kimu akolagane n'abantu baleme kugamba kwejjusa nti ate Haji yagenda naye bagambe nti ate Haji we yakoma Haji Isima watandikidde babeere nga bonna bakola ki Haji Isima ali mu ngatto nnene yakulembedde ennyumba Haji abaddemu era abantu bonna abafamire bagambye tufiiriddwa omusajja omuzaŋŋanda abadde atugatta obubaka bwange obusembayo njagala kukubiriza Abasiraamu mwenna naddala Bannayuganda tuzaala abaana entegeka y'abaana ekituufu agirina ye Allah si ffe tugirina Allah yatuchalenjenga mu Qur'ani n'atugaa nti nahnu narzukukum ffe tubagabirira busigo ogabirira abaana Allah ayisiza mbuyitiriza n'akwanguyiriza n'ogabirira abaana naye muzaala abaana naddala Allah bawadde nga mukyali balamu naddala abavubuka Allah bw'aba akuwadde chance zaala abaana bo nalabye akatambi k'omusajja eyakafalooya kanso taata we
ye commentinga oba ne garantinga okuzaala abaana basatu mu bulamu naye agamba nti owookuna yajja by accidentally nga tagenderedde nga takyagadde naye yali ayagala abasatu bano Mungu bonna tebaliiwo ku duniya asigazza omwoyo gwe yazaala by accidentally ate nga muwala naye olwaleero yejjusa singa yazaala abaana abawerako laba Allah bwe yatugamba mu Qur'an nti abaakum wa abnaukum abaana bammwe be mulina la taduruna ayyuhum aqrabu lakum nafa temusobola kumanya ani ali kugasa laba ono gwe yazaala by accidentally yaliwo muki omulamu bali bonna bafu bana muzaala abaana buli wonoozaala abaana wallahi newe banaaba bayingidde muzikiti nga basaala nga buli omu ali ku tahiyatu allahumma gfirli waliwaldayya ng'empeera weeyongera akawunti yo ejja kuzitoolwa abaana muzaale abaana si mmwe mulina okulabirira abaana alabirira abaana ye Allah ye mutonzi Allah subhanahu wa ta'ala gwe tomanyi baana bo kye bagenda kukolera tomanyi kigenda kuddawo nkya uliaga njagala kubeera nga Barack Obama mbwe yazaala babiri abo Allah bonna asobola bateeka mu mmotoka bwati n'abagattira mu accident omulundi ogwo gumu nalinda lebyeko ekijja ekiziikiddwako abantu 6 nga ba family mugende wano Empigi wekiri mugende Masaka muzaale abaana bino bye tubagamba muzaale abaana ne mubulabanga baseeka ababa simanyi mumu n'abatuliisiza mumu n'abatusomeseza abamu ne babageresa mubazaale munaabawulira mu school fees zaala abaana tomanyi Allah kiki kyategese nkya naye kati ono akuze emyaka ali mu 6 mu giijo yazaala simanyi by accidental owookuna kati oyinza omuga nti tandikoddemu ozaale zaala ng'okyalina chance naye nga naye tumukubagiza olw'okuviirwako omwana wo w'omugaso abadde agasa eggwanga looya Mungu n'amutwala bw'atyo zezo entegeka za Katonda naye muzaale abaana bammwe sajja n'oziika abaana bo basatu naye nze buli wentunuulira ekigambo ky'abaana tubazaala Allah n'abatujjako naye simanyiyo omuntu alina nnaku yafuna nnaku bantu gye bali buli omu omwana amuluma bubwe naye nabbi yaziika abaana be nga balamu bato 7 Allah oyo akyasinze okuba n'ennaku empitirivu bonna n'abaziika nga bato amabujje ate nga nabbi wa Katonda mwawufu wanjawulo niye abaziika niye yazaala abaana kukikuganya okuzaala kiki abaana tomanyi mwana we alifuuka wa mugaso gwe zaala oteekemu amaanyi mu kukola Allah mwajja okuyisiza riziki ng'otaddeyo amaanyi waliyo alina omu nga taata n'omwana bonna basula enjala naye nga yazaala ogwo bangi nnyo kati agimagoba abadde na babiri babadde basula enjala yoli n'agamba tubadde embuzi okubeerawo era twabadde mu kyalo eri omu n'agamba nti no Muhammad Kibyanyiza agamba nti nategedde Haji afudde bayokyezesa embuzi ne bamumma ekifo Haji yafudde kati nkakasizza Muhammad we kirevu ne Haji abadde embuzi tteeka wabeera mu makanga waali embuzi eteeka okukola ki okubaawo Haji abadde ayino ennyama nga ayina ennyama ey'edujejja niye omusajja namukule najja naye nga kwokya nnyama ne mulyako bwe muti naye Muhammad yage twabadde era Nakasoga nga tulina okuleeta Haji awulire ku ki ku vumbe ne tugyokya ennyama naye Muhammad kyagambye ne banyima nategedde Haji akoze eki alira afudde nga teriiko asala ekifi ne mulya bwe muti ewasajja tali mubeerayo kituufu nnyo ofuna bulungi kale bannaaye tubakubiriza ekigambo ky'okuzaala mu kitwale nga kikulu abakyala muve mu mpeke muve mu buweta muve mu kwepakira simanyi muli mu family planning empeke zibonoonye system zibonoonye abaana temubazadde musajja oluusi akuwasizza obusobozi abulina n'omuzaalira akaana katya kamu Mungu n'akatwala ate n'osigala mu bbanga bano muzaale mu kiseera naddala abavubuka Allah bawadde embavu muzaalire mu budde
muzalire mu Zion gundi yammwe mu areas zammwe. Abaana ba Haji Magoba muzalenga kitammwe bwe yabazaala bw'abazadde nga tagirambu ate anzaaleyo babiri benja okulabirira basigale mu ssente. Allah bw'omunaazaala abaana ne mumwesigamira entegeka zonna ezisembayo ku baana Allah yazirina ye mutonzi. Naye mumujja kuddaawo mugaana okuzaala Mungu abaleetera ebigezo. Naye kati ono omusajja wattu eyafiiriddwa looya mutabani we kati yatandise okumanya ensi bwefaanana yejjusa olwejjusa olutakyadda mabega. Zaala abaana Sheikh Mulina era omukyala zaala abaana erinnya lya jjajjaffe okusigalawo kuzaala yebbosa ate bazaala abaana. Naye gwe n'ozaala akaana kamu n'obeera awo oli myaka 4 mb'ojja kuzaalira ku 5 mb'okyakola ssente. Muzaala abaana mu budde. Ebigambo byange ebyo byenjagadde okusembyayo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atukuume atuwe enkomerero ennungi. Tweyanziza nnyo bakama baffe bana abathuraya Islam Media olw'okutunulira omukulu ogwa Haji Magoba. Tebaagala tubeeko kye twogera ekidde eri famire n'eri abasiraamu generale mu ggwanga. Saba Allah subhanahu wa ta'ala obudde bwe bakozesezza Allah abasasulemu ekisinga obulungi, ayongere ekitongole kyaffe kino okusaasaanya obusiraamu. Eddaawa gye muzze nga mukola Allah nammwe agibabaleko era agizitoye ku minzaani y'emirimu gyammwe ebirungi. Ndowooza tukole ebintu nga tukyalina amaanyi. Bw'oba oli muvubuka kola emirimu egisaanira mu buvubuka ng'okyalina amaanyi nga tonnakaddiwa. Bw'oba okyasobola okuzaala zaala nga tonnaba kukoowa. Bw'oba okyasobola okukolera eddiini ku saddaaka kikole. Asobola okugenda e Makka kikole nga sente Allah tannazikola ki? Tannazikuggyako. Haji Magoba byabadde akola nga tava Makka. Agenda mu umra n'agenda n'akola ki nga ate ne ssente Allah azimuwadde. Allah akuwa eddiini n'akuwa ne ssente. Naye Haji Magoba alhamdulillah Mungu byonna abadde abimuwadde. N'akuwa eddiini n'akuwa ssente n'akuwa abaana ate n'akuwa n'okukola emirimu n'akuwa n'emikwano. N'omanya ekituufu nti kanzimba omuzikiti kansaddaake kankole kino tekifunika ekyo. Allah amusiime. Allah gamba n'olugendo jama lugendo mafuta ffe twateekamu mafuta mayitirivu naye omuntu n'agenda n'agaa ngenze kuziika Haji Magoba n'atambula. Kale bannaye tubeeyanziza nnyo ssebo. Tusaba Allah akutukuumire akugumye ate n'emikwano gyonna egibadde ku lusegere lwa Haji Magoba. Allah abakuume abagumye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.